This is the time I've been waiting for. Finally, here we are. I've been waiting for this time because I've seen a lot you've done. I've been following you on YouTube, Nyondo Media, and finally I've met you physically. I'm sure I want to be on camera, but I've got some few questions. For some security reasons. Are you a criminal? No, I'm not a criminal. Why? Just nothing much, but I've really admired the way you do your things. You're a very simple young lady, very calm, approachable. Thank you. I've seen very many things that you've done on helping people, on diaspora. Actually, it is really, I'm humbled. It is really, really good. So that's why I said if I would get a chance to interact with you and ask you some few questions. At your age, how did you come up with that idea? How did I come up with the idea? Yes. Okay. Nyondo Rozet banaye abatulaba n'omukwano gwange. He came today okundabako, of course. Yampadde kasimu nangamba Rozet njala kujjako kukyalirako tekibali na buzibu. And then he's like, there are a few questions I would like to ask. Nze go ahead. Ebibuuzo bineeno nyina mikwano gyange eyo ate besize nabo abagala okubako ne kibamanya cause you're a bit different, and thanking you for that. I'm thanking you for that. Saying thank you. A bit different because nze made simanyi naye nga okay. Just like you said, I'm very, very free. Ekizibu kya kukalubiriza muntu because we all the same. Exactly. And that's no matter the color, that's race. what God requires of us. Yes. So, what did you? How did you come up with that idea at your age? How did I come with this idea at this age? By the way, I didn't come with this idea just by yesterday. It has taken some good period of time. Just from school. When I was at school, I had a dream. And I do remember when I was still young, I had a dream whereby I had to put my hands in the air and pray to God. Father, I would like to be a person who would stand for other people. Exactly. Era nakyagalanga nnyo nga listi njagala nnyo kuba nti bwemba nga nvudde mu bulamu bw'ensi nga omuntu asobola okukimanya nga negomba nnyo okuteeka ettaffaali ku bantu bensisinkanye oba ku bantu nomba nga sibasisinkanye mu ngeri emu oba endala. So nali nga ndi muto nasabanga nnyo era nayagalanga nnyo ne nga Mukama help me do something, help me to become someone that can stand for another person. Listen, there is someone who can say this lady. Okay, there are people who can recognize my day and say this lady has ever stood for us, has ever done this. Kugamba nekitegereke kwa nti at least omuntu ngona akoze kyafudde nobera nsi yafe Uganda nekimanyika nti of course tufiiriddwa ko omuntu wachi omugaso gani okwefiira obwefiiza nga mbadde nefaako nze kana family yange. So that's why I wanted to be a servant for God. Is for sure. I believe and I assure that God is answering and He has answered you. You're really working on your dream. When did you come to Dubai? It was 2021. January. Meaning that you've now, it is now 1 year in Dubai. Yes? Yep. And did you have a dream while you were in Uganda that I should go and do this in Dubai, or you just found yourself doing it in Dubai? No. By God's just grace. Like I told you, it was a dream just from the start. This was a dream and I got it from the start. It is a dream that I had in the start. Yes. Nga wenkugambye. Nti ne nalina ku ssomero kubanga nze nagalanga nnyo okubeera presenter
apart from that, I loved being a presenter on a radio oba ku TV ngeyo. So nakulanga manyi change agalera nga nkyagala nnyo ne nabira ku somero na ki practicinganga na kitekanga mu abaana. So time came when I nvudde ku somero nezija waneeno, I didn't have that opportunity nti wano waliwo TV kwensobola okukola ki ku presentinga oba radio. Ate nga naye nagulawo YouTube channel ya Nyondo Media. So nagirabanga opportunity nga tuse waneeno whereby I could host different people on that very platform. Nimbiranga nyongera okubanga njoyinga dream. Okay, I really love Nyondo Media and I follow it. Yes, after that I realized kubanga kaondo no bwomusabaye ebintu tebijirawo. Exactly. Things are step by step as you continue praying and as well believing in him. It is written in the Gospel of Mark. Should I recall the scripture? I don't think, but it says that whoever says to this mountain, be cast and be thrown into the sea, the person who says that, as long as he's not doubting in what she is saying, but believes that what he has said will come to pass, therefore it really comes to pass. But if you do doubt, it can never. Therefore, the gospel continues saying, forgive whoever trespasses you, that even your Father in heaven may forgive you your trespasses. Exactly. If you do not forgive, neither him will do. I'm even happy that a woman of faith, meaning that this thing has a serious foundation behind. You know, in life when you move with God, all things are possible. So I can see that 1 year in Dubai is that is a very little time. And you've achieved a lot. You've done actually you've done what is really wonderful here in Dubai. I can't say I've achieved a lot. Kubanga I'm still fighting. Exactly. Nchali ku obanga meti chali ku ntandikwa because I can't serve this. I've achieved this, I have achieved this, but I still say alhamdulillah rabbil alamin. Nti at least nti kiroto kye nayina. Manyi bubanga ogenda okutandika olugendo ng'okyeba sonna bakulutandika obeera munafu, but once you start the journey n'oyimirira bw'oti n'olutandika n'ogamba ati ntandise nga newakubadde obeera otandise at least obeera firm, obeera courageous enough, obeera determined, already obeera otandise ekintu kubanga bagamba yatandise. Exactly. Now, if I may ask, did you have a training somewhere? How to actually the confidence, the way you put up yourself? Did you go to any person, someone who has idea about that, or elderly person? Because you're a decent lady at your age. Actually, we've seen very many old people outside there. They don't mind about themselves, but you're combined. You're put up in a way that it is really giving you respect. How did you manage to do that in this generation of ours, where there are very many things that are destructive, very many things that divert? Did anyone train you that if you are to do this, you have to go by this? No, my dear. Yes. I'm a teacher of myself. I train each and everything by myself. Yes. And since I know what I want, so I do what is needed so that I fit in what I'm supposed to be, what I want. So exactly. Tell you what training is, you have to do this, do like this and do like this. However, nali ntandiseko kale tugamba ko side ya mawulire ntandiseko journalism. Search genda wala nnyo era naina ko idea whereby kusoma tekugwayo era ndi mukusoma online atengera nabena banze Uganda. I will continue with it mpaka ngafunye kyenetaga. Meaning, should I say that it's like when you want something, you just have to put yourself in that thing for you to match with it? That is it. That's why nti noberanga ononye ngate y'okwambala ononye yo ekutuuka esobola okuyambanga okutambula mu lugendo gy'obeera olaga. So olina okufitinga mu ekyo kyoyagala okukola ki
okukola oba okubeera nekitakubeererako kinene fit in that very thing ebiseera ebisinga osobola okuddawo kale oba omuntu newekaninkira ku kintu kitagenda kukola ki kusobola naye gyeyo ekyowulira osobola then you do it perfectly. Exactly. Yeah, that's good. Now another thing is this thing I've seen, actually I've been following you for quite a long time on Nyondo Media, and I've seen you helping people in diaspora. That thing is it's a big brand. You're in Turkey, people watch you in Turkey, everywhere. How you just decided to help, or you're benefiting out of it? Is it a kind of a business, something? It's not a kind of a business. It is very hard. You know. And so I would have hosted like other people maybe with the businesses. Yes. I would have done any other content that is giving me money, but I decided to do this content. It's a business or whatever. When I realizing that was the story I started with here. When I did that story and the lady was helped out to champanyama and chingamba, oh okay, so bometing abana and I helped out chibera chisingako. Kubanga even in the beginning I didn't know that YouTube pays, like seriously, not a person told me that it can be paid by monetizing it and then no bango funa kusente. So it just charge aluvanyuma. However charge nenchimanya but si chenkulembeza kubasizilianga. You are after helping someone out there. Yes, I just love seeing someone happy. Kubanga chingo takonye bwesango mtu ngatali happy. That's why nti era bisere bisinga sida unengamba I want my video to get these views, this and this. No, I mind on one thing. Helping someone out there. Ayambidwa wabalabi batano nenga mwa abantu mulivuddeko na contributing akulambu ono omuntu. That's what I want. Okay. Also, aren't you scared of anything? Because like when you're interviewing those people, there are issues that they come out with. Aren't you scared that anyone can harm you or something? Never. As long as I know very well that what I'm doing is right, then there is no reason as to I have to be scared of anybody. Customer ngatingola chechitu. Bwebanga ali mukubu banga nzibyo omuntu yenna ebintu nga bwe bityo sobola okutya nate wemberanga manyi kubanga kyogedde kituufu somewhere somehow waliwo abantu bakutiisatiisa this one is going to be done to you gwe owedde lwaki okoze bwoti otulabisizza okola kyonna kiri bwe kiti nze sifa kukulabisa muntu mbu kyekinsanyiza kubanga sina kyenfuna mu kulabisa muntu naye omwana asobola okujja oba omuntu asobola okujja nangamba this person yansaba ssente bwezi ne bweziti ankolere bwati ne bwati ne bwati but he did not do so. He just ate the money and did do what he was supposed to do for me. Then I have to take the responsibility and do communicate with the person. If the person responds positively, then tulabenge kitu kikwasaganyamu. Bwadde omwana oyo namu compensating. Then tewali nsonga lwaki ate obayo n'omwogerako. Naye omulala osobola okwogera ki okwogera naye nayogera bubi oba oluusi n'okuvuma n'avuma then nempa omwana go ahead okubanga akola ki afulonga issue ye ne tukyogerako ne tunonyako ku muntu oyo ku social media abamanyiko wena wabeera ali batusobola okumusangako face to face and n'okupreventinga abalala abo abandi badde nga beesiga omuntu oyo ne batamuwa ssente nti oyinza okusanga wabaddeyo bagenda okumuwa ssente ne musavingako abantu banga bameka nga batano nga bafunye amawulire nti omuntu oyo bw'omuwa ssente takola kyoyagala so nomba ngo yomukoze eki mu savings so tekiri mbuno njagala nnyo okukubisa abantu mboli ajje bamukube nona je noli omulete nedda it's not my happiness and that's not what I want but as long as oli muntu mulamu twogeramuko nze si kyekyo mboli mukutamanya gafe ebitwa tugende tusoka kwogera that's it exactly. Also I see very many issues like girls, most especially girls. The girls that come here in Dubai and they, should I call it go off topic, go distracted, they go by, I don't know whether it's a situation or something else. They are prostitutes. And I believe you can help when you happen to meet them. Have you ever taken this chance or ever got interested on meeting them and ask them why
are they driven to that, and why are they doing that instead of doing things that would help their life? Because I don't think whether prostitution is a good idea. Have you ever moved a step towards them on how to talk to them and put them in a right track? Of course. Not only one time, 2 times, but several times. And I have some friends there. By the way, ekintu ekyo, abantu abamu tebakirimu nti no bakikola ki bakiyagalira. Sometimes they are being driven by their situation. Yes. But though I'm not encouraging them to do so, simply because it is prohibited. Like by God, it is evil. It is not good. Yes. Chiraba. Nti webba obonye kyenkana oba okola ki. Ndingano wakubadde sobola ate kubasalira musango kubanga omwana agenda najja wana eno nga agent yamusubiza omulimo bwaje mulimo nga teguli omwana ageza kunoonya omulimo ne gubula omwana sente nga zero zikyusa visa nagenda mu overstay newesekana nti omulimo gubuze nga akyalina visa ate bwabanga visa eweddeko ogenda kulabika gutya nasekana nga ali stuck nga talina wakusula talina kyakulya kati obanga omutima gwe munafu nnyo. Yes. No, nalabanga takyalina wakudda nagenda maaso nabeera nga akola ekintu ekyo abamu babeera beyagalire their choice kyotasobola kudda obaga nambu don't do this kubanga abantu bakulu oyinza okubagamba nibakufuukiramu ekizibu but though era nze nnyina mukono emikwano gyange oluusi nenzira ntusagasaga mukono embagambamu oluusi ne baseka naye byonna Mukama Katonda yalina amaanyi yasalawo yasinga okumanya ate sibajajinga kubanga siri Katonda tenga nange situukiridde nyinza okubanga I'm not doing prostitution but yet I'm doing something that is even more dangerous than prostitution. Kubanga kati for abantu ezo kyogerako bulijjo people do hide and they start criticizing other people, you know, because they're seeing them doing something and then they're criticizing you bad forgetting what they are doing on themselves. Ngabo bazina kubanga they're doing even something more bad than ekibakola. More evil than cause nze omuntu banga okedde ku machano oberanga yo just dealing with your body. Nze sigena kulwanyisa nnyo ama sigena kulwanyisa sigena kugambako nnyo nga omuntu nakera ku macha nagamba omwana ampa sente sene nazira katamukoledde kyakola ki kyagala sama to basinga bagana ne balowooza kati oli yamanyi ali kubulamu bwe bwakijjanya ye nga ye era yamanyi bwagenda okuweza emisango gyeryani ne Katonda ne kati gwaletedde omwana n'okugenda into that act. Exactly. Gwa basinga okubeera omukyamu naye mwe temukimanyi. Okay, now apart from that, is there any other thing that Nyondo Media does? Apart from that, other things that Nyondo Media do? Apart from which things? I'm not getting it. Apart from helping people outside there, as in if someone has his or her business. I know since Nyondo Media is now a big brand and people would love to come and advertise their commodities, their businesses. Do you allow that or it is for one purpose? I allow everybody, no problem. I don't have any, and you know I love supporting my fellow Ugandans. Yes. That's why even you see, and I look at a person esukulembeza sente, ntundi omuntu situation gy'abeera alimu. Mwana ayinza okubanga ali awo alina akalamu kagala kuyisaawo. Maybe nga akalimu ke kaakola. Nga maybe kamuwa 50 olunaku, kalaba kamuwa kasente kakumuwezaawo mpola mpola. Kati gwate omugambe nti ate mpayo 5, mpayo 3 nkulangire, mazima ddala bagenda kuzijjawa. So no mbera nga ndaba nga asobola okuzifuna nze saala nnyo okunyigiriza muntu ebiseera ebisinga sizooka nnyo okutunulira ssente njala nnyo okutunulira obulamu bw'omuntu ti buli bulungi and that's me. I'm not pretending in the camera. Mukama yamanyi omutima gwange. So abaana bajja n'omugamba okay no problem jangu tukikole okitegera. Apart from zino companies ennene already they are having money for those ones I cannot advertise for free. I cannot. Yes. But I think you also this one when you advertise for the first time you start seeing on how to charge, you know. The business, this business has been advertised. Yes. Kati omwana wabeera nga to advertise nze natuka ekiseera nga she's strong, she's firm.
naye tusupportinga ko mu ngeri emu benda kubanga babya kwe supportinga bwabanga akuze nga afuna ku sente era batagenda te kuddamu kumpita gamati ate munnange tukole wano kali version na chiri kati awo naye aba supportinga kubanga enough of course we are here to survive, we also struggling a lot however tekitegeza mbu omuntu okuvayo noyambako omuntu mbugobero ina nnyo just guwera mutima nsikuba nti nobo ina nnyo uba mutima nga gwe mugagga nga tegukola teguyayama. Exactly. Apart from helping people, because I know costs, living in Dubai costs a lot and it is very expensive. Do you have other side business, your personal business that earns you living in Dubai here? Of course, sir. First of all, can never say bona abebalabi ba Nyondo Media. When you say helping people, I'm not the one do helping those people. I'm just giving them a platform. Yes. Nti of course nimbako mbayimirira wonganze nate tekiba kyamaanyi nnyo ng'abantu ababalaba kubanga abantu ababalaba be bantu abajja ne bagamba nti omwana atakagenda kanti oyina asindikayo 1M omwana asindikayo emitwalo 5 omwana asindikayo bwati ngaba omwana dewa kana sigazako ne kyasigazaako omwana agende waka so ndekyensinga okukola nti omwana mbera mulese kubanza sida unangamba mwana nti omanyi nti ale kati basende kubangenda kukola ki ngenda kuteka ku media mbasende omwana nawabanga aliruda wanze ngendeyo I take my own transport kubera nyina omwana gwevo kwa naye gundi sawa eno bade nagenda abudabira kwa bade murademu uko na kinyangwiza ko inakola kina nja kuba bade mugambi ngenda kujja next week nangamba Madam Rozet sisola kigumikiriza next week nzaga ngole ki kanzine mugamba okay but it was going to be my own transport nkole ki ngendeyo saba nabo ngendayo jibabera bali ngasigama mbono ba mwana ampa transport wabitwa tugende ntubampa yo kasente ate mwana wabera nga yambidwa kasente ke nzisagala kumanyira se katunulira wai kubanga nze manyi nti mukama abanyambyeko ngasobola okufuna ekyokulya n'okwebaka ebisigadde eneswa n'okuyimirirawo nga platform ekyayimirirawo n'eyimirirawo ko n'abantu abalala sina kyamanyi kyemu kino taka kusenga kaawa zonga zindi mulamu bulamu bwe bugagga. I believe you're on the right track. You will make it here and even in heaven. Yeah, then sure. Nombuza, what are the side business that I'm doing as Nyondo apart from the media? Yes. Nyondo Media kyeyavaamu ne gye tuzaalira yatte kampuni endala eya Nyondo Girimu nga bw'ogiraba waneeno egenda mpaka eri. Nyondo Media eno mba ndi awo kubanga nalinganga nkola nga nkolera abantu abenjawulo n'okolera oli naye nga at the end of the day you disappointed okola nnyo ofuna kitono lusitosasuddwa neŋŋamba sijja kutuuza buki bongo nange kye nakola mu bukujjukujju bwange kubanga I remember is nalinganga nzija ebizigo byange wakeeyo sister wange nga yabimpa nembyesiiga kati ng'olususu sirubi abaana bambuuzaako Rozet kusaba bizigo ki naffe ebitwala tugende neŋŋamba so wembireeta ntandika okubisupplyinga nembiwa ku baana it will work for them nereeta ebizigo kati abaana kenyininyini bakuwa ekyokola Rozet awonayoko okudagala neri okukyalira ensuko so tegali magezi gange nnyo nti Rozet kwaze naina plan ya bizigo ngamba kande ebizigo Rozet na kudagala eri okukyalira ensuko Rozet nayo ekyo kati kye bangamba kyenkola ki kyenda nonga mukyagala nti mukyagala nti kati otwava ku bizigo ebyo kuba kale fere twerusa fe tukola ku mwana nasigala mu kala nenga alabika bulungi kuba nange n'obanga netegereza bulungi nnyo nsuubira mwali mulabyeko video zange ez'emabega waliwo nalinga sinakutandika kwesiga ku bizigo nga nali nesiga just birabyembera nsanze skini yange era yalinga edinga bweti nenga kale tenyirira okiraba nga ya luvuvuvu nenga tenyirira nenga siri mweru ate nga siri muddugavu okiraba ati that's how I am era wentu wenasigadde seyerusiza nga bwolaba gwenfaanana zina n'emikono but I'm looking nice, thank you for saying. Really nice. Yeah, that is Nyondo Glim product. So kiraba mukwano so bizigo tukutabulya tulina package ya 200 tulina ya 150 tulina ya 100 moyo package tukweramu kizigo kyo ntukweramu sabuni wolususu then tukweramu mekano akembalabe kubanga oyina embalabe okitegedde mukwano. Yeah, then tujja n'ekyogo eky'omumazzi n'ekyogo ekyamuki kyombizigo then tujja n'eddagala lino kukola ki kwongezaako omuntu yenna kugenda kukyalira nsiko n'eddagala eri abaami kuba kati mugenda okuwangala wanene abakyala mubalesebwaka abamu mugamba I have to be with my own woman, I have to be faithful to her nobeera waawo no starving at the end of the day nosikana nga amaanyi gagenzi gakola ki gabula ogenda okuddayo ow'omukyala nga
toyimirira bulungi. Yes, n'abalala ne baba nga bagala. Ako kakola kati akabattery esigala nga eri intact nga charging. Yeah, nga bw'ogiraba nga bw'okalaba kaneeno just otabula ku soda or Sprite. Yeah, this is buli alaba Nyondo manyi mani power wuyo. Yeah, yono yenyini. Just ono tabula ku Sprite oteka ku Sprite nonywa tetugamba no waliwo bino bayita sma Viagra. I hear. I've never seen it. I just hear. Nange mpulira buli kigambo kirawo sikigoberera nnyo naye ekyo just sibira mu kyalo alumwe sigenda kutabukira n'abula okutta. So for us we're not doing that. Just kino kirina okukuumanga at all times kind of health, being healthy throughout. So si kyalo alumu ekiklinzinga ekikogola emisuwa egyo kubanga bitu babyesibasa mu misuwa omwo abamu bagenda ne bakosa sabuni kuba ebintu byonna biba affectinga whether yawano nawo ogimanyi. So eddaga erikola bulungi nnyo ku basajja naddayo ku nnomo ye nga teyitaga kwebuzaabuzo kitegedde mukwano. Tusiba enviiri era mu Nyondo Glim products tulina nnyingi nnyo. Tulina tulina ebiviiri. So omwana yenna abayagala ebiviiri ng'ebyo tusobe mutwalira zizi. Yes, thank you so much Nyondo Witsi. So tulina ebiviiri byonna ebya buli kika. Tulina za Afro Kinky, za Darling. Gwe wenna oyagadde kola tibi breads nabyo bibino. Exactly. Yeah, ebiro biri abo bingi buli kika ziwivu bana yatanyume abasi wa kunyuma crochets zonna. Kwegamba you stay in Dubai while kino njagala kukisibako ndooza kanzijeko zino lwiti asibako. You feel at home buli kimu ekiri enviiri zizo. Obeera nga alidaddira wakati omwana waali Nyondo witi nabeera nga akola kinga kwata bulungi nnyo nobeera nga ate olabika. Musiba na wano musiba mwabe nyina abasiba n'okusiba oyina abasiba. Nyondo kenyini witi ni yakwata mu nviiri nawe n'ogamba wow masha Allah akabiri kona kobeera oyagadde. So mwe mutweyune tubakolera ebyakabi n'engoye zennyini weziri eze Uganda material nnungi nnyo nga bwe nkugambye nti we operate according to our customers demand. Yes. What they demand is what we bring for them. Exactly. Kadi then tutuwakoma kwekyo era mba ndi awo. Rozet lwaki obeera Rozet tweta bana bandi mu biyumba bayiga bana bakyasiza okunyimirizaawo mbagala nnyo era mbeebaza era nga mbagamba nti if there is any disappointment kubanga we can never be perfect anything just come to me mbeere nga nkola ki kyusizaamu oba nga siddamu kukostinga sente. Nga nkutuukiza ku solution paka kyoyagala okifune. Kati then badi abo bangamba Rozet zede songotayo ku bushera songotayo ku kino kati ebintu ebyo even how bushera and other things. Yes, kati ebintu ebyo nga nyina wa mukwano gwange jenga nebikola ki nembino oluusi sibisangayo biweddewo. Oluusi nga nange kinkostinga sente ogenda bikola ki okubino nayo nga biri walayo ogenda ogendera paka eri mu rakband ngeno sharja nengamba ebintu binene kati nange kambifunire ddala bibeerewo waneeno bagenda okugamba nga weebiri kati olw'ensonga y'emmere eva ewaka bibyo mayuni matooke bushera buwunga bwa muwogo buwunga bwa kasooli bijanjaalo binyeebwa muzigo byonna bibeerawo bumba. Kwegamba buli kimu bwekiri ekye Uganda. You people buli kimu bwekiri ekye Uganda wano mu Nyondo Media Nyondo should I call it Nyondo food supplements food everything. Kwegamba Nyondo eriemu nga Nyondo naye nga erimu bintu bingi buli kyoyagala you just subscribe Nyondo n'ofuna buli kyoyagala bannange abalabi baffe ndowooza mulabye ebirungi Nyondo byekola muwagire Nyondo wali wano. Pose back to the I have more few questions before we wind up. So osuubirayo okikola nga ne Uganda okikolerayo or your dream is just to do it here in Dubai? Of course we're having a branch there, my darling. You have a branch also, it's called Nyondo? Nyondo Glim. Yes. It is operating. Your main branch, by the way. Chiveri na Chijona ni Chizimba. So this is just a branch. This is a branch, headquartered in Uganda. That is it. Okay, that's good. All I can say, this is a serious work. Thank you. I don't see the reason why people should suffer outside there when we have a solution already here. We have our sister here. She's a very calm woman, approachable. You just have to know what has brought you. You know,
when you're a person who knows what you want, you cannot fail in life. That is it. So you just have to combine yourself, know what you're going through, come, Nyondo is open for you. That is to it. help you. That is it. Yes. So n'abaana abagala okuyiga okusiba enviiri, we also train them. Remember nti omuntu lw'obeera ng'olinako omulimu ogw'omutwe, you don't suffer just like a person who doesn't have. Abasomesa make-up, kwegamba naye n'obeerawo ng'olinako omulimu ogw'omutwe n'otabeeraawo, nga gwe buli kadde obeeraawo. Omwana yenna alina omulimu ogw'omutwe tatera kufeeringa mu buli wonna wabeera alaze. Tosobola, you can't. So, ku kasente nakasaamusaamu munnange, n'ebisulo kiba kyetaagisiza, ne tubibawa. Babiwulidde buli kimu kwegamba okozesa ekiyinja kimu, then you hit very many birds at once. So all I can say, this is really good. This is really good. I've liked it. Chirala, you've been talking about girls only. Abami boto bayamba. Abami. Recently, kisinzira omuntu munanga abeera azze, so tetusosola mbu ate musajja yazze mukulu muto muwala abeera azze gwe twahandlinga. Era recently waliwo kati video etambula yabamuze abagala okudda ewaka. Yes, I saw. I watched that video. So era nsaba ayinayo contribution yonna tubeere nga tubayambako abadde waka. Era nsaba Mukama Katonda mpa amaanyi amaaso amakyama agongezeeyo. Abatanjagaliza abandaba obubi bonna bonna basembezeeyo. Bagende wala. Kubanga amanyiyo ekyenkola. So nsaba amaanyi ga Katonda, ekisa kya Katonda kibe ku mutwe gwange emirembe n'emirembe. Amina. I think my fellow men, you've heard nti Nyondo Media tesosola. Nyondo Media yaniriza buli omu. Tufiireeyo ng'olina ekizibu kyo. Jangu Nyondo Media ekuyambe kyonna kyekiri kiba kiggwa. Kyonna kyekiri kiba kiggwa. So nze mbasaba busabe nkwatagane ne sister waffe ono nga bw'abagambye buli kimu nze ndi wano nkiraba buli kimu bwekiri. It is not my first time because I've been following you. Era nzize ndabye abantu abakuboza oyamba era buli kimu n'okigusa paka ku n'abantu abatali mu kutukurizayizinga abasima bitukola tweyanziza nnyo temujjangu okwo Mukama Katonda batubaliremu ekisobola. Era ezo ensigo zetwagala abo n'abakuritisayizinga nabo kye balina okukola tetulina kyakubakolera. Tusobola bagaana naye ng'ekirungi sigala kirungi ate kirungi kyeyogerera kyokka. So all I can tell you that you are welcome here. Very welcome. Pozi nga umba omwami nga simulabye. Omwami wange kayona mwete mu kamera. Oli mufumbo ye binabikiririzaamu kubanga I know ebiseera kati kwegamba engeri gyo you move a lot, you travel, you go places. How is he feeling about this? We will not talk about this. We will talk about it next time. Okay. Sala kugera ko yabasajja saazi nanonya sente. So byebyo naye nga sijja kweyabira kwebaza mwena abasubscribinga, mwena abatufollowinga, mwena abatwagala naffe tubaagala nnyo, nammwe abatuzaamu amaanyi, abatusabira naffe tubasabira, nammwe abatuyimirirawo ne mutuwa support mu ngeri emu oba endala, naddala mmwe kampani zino wammanga gambanga Speed Express Tours and Travel tweyanziza obuyambi bwammwe okubanga muyimirizawo Nyondo Media kubanga estandinga amaanyi ge mututeekamu mwe balinyimalira oba oliawo tetwandisobodde kubanga ate tweyongerayo n'olw'amaanyi gammwe ne support gye mutuwa. Aba Speed Express Tours and Travel batabamanyi bano badiriga mu bintu bya kutambula nga wuli nti tours and travel okitegeera munnange n'ebintu bya visas ng'ebyo. Oyagala kukola visa change ng'oli mu UAE, kola visa change nabo. Oyagala kujja ng'oli mu nsi yonna oyagala kujja galayo visa, oyagala visa ya busuubuzi, oyagala visa ya kukyala, ya kutuwaringa, bazikola kuva ku ye nnaku 30
ne ku yennaku 90. Those are 3 months. Yes. So basangibwa nga tonaba kumaliriza visa change y'omwezi gumu ya sente meka? Visa change y'omwezi ogumu kiba kirungi nnyo n'ogenda ku office era nzikiriza mbalagirire. Yes. Bagende ku office babe nga bamanyi kisingawo ne sente meka y'omwezi ogumu visa change n'ey'okubanga ali mu kujja buzi oba kitegera mukwano gwange. So ago ena kumanya ebisingawo genda Dubai gwali buno mu Dubai genda ko Bainias abasenga mugimanyi kizimbe kiyitibwa Dera Tower era nga kiri opposite Bainias Square genda ku second floor room number 202 office ojja kubasanga bulambalamba omanye ebisingawo. Baina branch ya Uganda Abu Dhabi mpozi ne Rwanda. Kugamba bana bafe bawaka owulidde oyogera Luganda otuka walire mu communicating ate birimu ate bino bya because yesterday otuka walire je baleko sebo kale sebo kati munnange visa yange gena kugwa kena ku west kakati kiba kiti sente mekati wekiti ne wekiti owulidde ebintu ngebyo. Then netuza compose n'aba Junisco Constructors and Great Finishers Limited bakola kuzimba bazimba ennyumba ne bakolya plan nga bagizimba wa one Dubai bali Uganda era bazimbira Uganda offices zabo ziri Uganda agala okumenyako ebisingako enamba yabwe kweri okwo ku screen osobola okubuuza ebisingawo naye nga basobola okukolya plan y'okuzimba ennyumba tebakoma ku ekyo ne bagimaliriza bulimi bagisereka ate obeera nga obadde wazimba ennyumba yo n'engeri awo teyaggwa bo bagimaliriza ne bakola ekyo kyobeera okola kyoyagala byonna kibanja mpola osasula mu installments nobeera nga bazimba nga obasasula nga bazimba paka ennyumba wekola ki wegwera. Ate nga bazimba ne zino zibayita zi septic tank zibasa batya biodigester septic tanks kyekyo kyennyini ezo zi biodigester. So ezo teziwunya nga bwalaba zino toyi zaffe zino zilatrine biki ebitondetseezo teziwunya ate zitola akafo kaazo katono ddala ate teboogane bagitadde tomanyi nawo nti ekola ki teweeri etola akafo katono ddala tewunya kugamba ate ng'esoboka okuba ng'ezimbibwa ku ssente ensaamusaamu. Then tubeerako n'aba ate Brewster Coffee Observation Academy. Bano bo aba Brewster Coffee Observation Academy bakugula mwana kuyiga bintu bya mwanyi coffee processing atya okubanga bagikuleetedde okuva mu marketing nga coffee no processing mpaka ku level eri omuntu waginywera be basangibwa waabo. Abantu baneeno bali waneeno mu Dubai branch enkulu ya main branch eri Abu Dhabi ne Uganda bataddeyo branch okuyambako abaana babali e Uganda mu kifo ky'okujja wane ate basomere waneeno expenses bazamanyi muko asomedde eri abeera asenga najja wano nga kafulu ngafuna kugamba byasomere eno webijja ku bya certificate obuyigirize byebimu ebyeno ekipapula kye bademanding eno okisobola okifunira eri ne experience kyekimu owulidde ebintu ebyo. Then tubeerawo nowa mukasa services ngono ye mu bintu ebyensula ye yakyemalira waneno mu UAE rooms zibeera nnyonjo zibeera bed space it's not a bed space abane rooms self contained omuntu agala genda kuwumulamuko buli kimu kiri omwo kyekyo kye bayita waliwo kyenawe bagiyita ki nkyerabidde so aina hotels yeah, so rooms are very nice ziwunya ziri nnyonjo ate nga aina customer care services zibira nnyo era nga wulya nti mukasa services ate nga bateesa envubuka mulungi mweyunire mu byensula wosula nnyo akusalirako nga weebaseemu nnyo amaana akusalirako omuntu esaga nyo talina buzibu oza n'okusulira ebbanja awo nja kujja nsulewo kati nga tuwumbawumba nga tumaliriza I believe there are very many people you're inspiring outside. There are very many, most especially this younger generation. But now we are the generation of today, tomorrow, and we are the ones who will produce children that will move on with another generation. Please, let's respect ourselves. Let's be faithful to ourselves. Let's
innovate, let's be creative, let's there is cheap life is always cheap and free things are always free. Please, what you've earned from your sweat, you eat it confidently and you really enjoy it. So tulekeraawo okwetunda, tulekeraawo okukola ebintu ebinatukosa obulamu, because when you do good you do it for yourself, it is you who benefits. So nga tetunaba kuwumbawumbako oba okumaliriza eno programu yaffe, advice kijowa abantu bonna kusinziira ku levels gyabwe, baami, bakyala, bawala, balenzi, akatalekeka kosobola okubalekera nga ggwe? Akatalekeka nze njagala nnyo abantu okubeera job creators instead of being job seekers. Buli wobeera a job creator, obulamu bukwanguyiramu okwo. Togenda kustrugglinga nnyo okunoonya mulimu okukola biki. Weekolera ekintu ky'okuddembe okiraba kupeesiyo than okubeera ng'okozesebwa ebintu nga bwebyo. So njagala nnyo omuntu ali creative mu bulamu. So mutere nnyo okubeera creative. Omwami yagambanga nti toli mwavu mutwe gwo gwe mwavu. So tokkiriza mutwe gwo kubeera mwavu bakulumya bwavu. Beera muntu ali creative. Gizaako wannawali tewebasa bwongo tulowooza nti gwe tosobola. Era ensonga lwaki nti nze siswala kujja mu camera nengamba omuntu I've ever tried this, I've ever done this, because I remember when having an interview with the SB4, I was telling him about my life, my background, kyenayitamu kyenakola, and there are those who came criticizing me, Rozet, you know, there are many girls you're inspiring, you're telling like this, wakolako waneeno bichitwa tugende nao, kale weeswaza. It's not okweswaza, my dear. Bwebanga sivuleyo nengamba tino nze nkola kino nnyo omwenge kyona kiri ebintu ebijja abantu kumulamwa, but kubanga nze ebintu nga binene nze agereka kiri nti ndi mukkiriza. Anything I tell to people njitwalanga bagita batya prophecy. Yes, prophecy, what you went through, your experience. Yes. Kati mbajala nnyo okuwa omuntu omulala ali yamanyi kubanga mulimu abawala abagala okwefuula abakabi adde wagambe nze ndi wakabi I've never done this omusanga njala zikumuli nga yemula ebyo sibirina sobola kwemuula. Ndi kyekyo kyendi era sometimes when nagamba Rozet, can you just imagine whenever do yambala ngoyambala bwoti nokola bwoti nedira bana bamu basanga ne bagamba on Nyondo Media she doesn't know what she does, takola what neda nzembera free life yange nentambula nosanga nga ntambula byange nkola byange so akwetera kubunkenke oda wemule kubanga nze siri wa kitalo ne ata abantu sometimes bagala okunfulwa ow'ekitalo bo obande feeling embuno as in okitegeera kubanga osanga omuntu not that being above everything but osanga omuntu nabira surprise like Nyondo Media this and this kati there is something chepe ngamba even someone can behaving awatinga andabi because nze ndaba there is nothing. You are you, just being is a matter of being. Yes, there is no anything with me just to do out to catch neck on someone Nasanyuka, Munagama Rozet, Kalabayo, Boyamba de Kalabayo doing this. Zembera Bulamu Wange, or once as a Nyamba data, or once as a Dimutam Zabigere, the sex dressing of Vineno, I have to behave like this. I want to Barosana said, Nicolashi, Bera Bulamu Wange, and the Rozet, Rosange on Jiriba, Nemukazam Yiribi, or Swakwa, and we get a young barefooted nembiranga ndi mukutambula nkola byange nga tuzibiranga zinjoche zayize ndiye cyo chendi yatenga sigenda kwefuula. I'll be who I am. I will never pretend to be another person. Oshiraba so nze yenze mberawo nenkola ebintu ebyange nenjiri wano na wali oli nakusanga ngwiri bamge butoba I thought she had too much money. I thought she's like this. I thought my dear nze nkola wano na wali njia wano na wali sekwatako kubanga nekkiririzaamu alenga sala kuyimira ku kino kitibwa muki musajja kibagamba yes. I don't want to lean on men. I don't want to lean on them. You don't want to lean on them? Yeah. Why? Temuli bantu. Kitereze. I don't want to lean on. Not all of them. Actually, they are different. They are different men. Maybe we watomera mutomere na efe wetu tuli. Mbako so. Yes. Checho. So abana abali eyo mwenna yensonga lwaki nvaayo
nimbabuulira dhano okuddawo okweraga buli mwaddeyo kubanga lwe yangamba nangamba nti baleke kubanga abaana bakwagala ate balowooza oli w'amaanyi this and this so don't tell them bikitwala tugende nedda mukwana I have to tell them kwegamba mbawe essuubi n'omwana eyo gy'ali nti osooka wanga omwana ali eyo akwegomba ng'ayagala okolenga nawe okola ebintu agamba ate njagala mbeereko nga Nyondo Media njagala mbeereko nga ye nga bwakola ebintu bikino nakyo kitegeera so omwana okutuula eyo n'alowooza mbu nange natandika mwezi nga mwendi siri wakirawo sina kyamanyi kyonna kyonna naye nebaza Mukama Katonda nti at least nsobola wendi ndya nywa nebaka oba oli awo nobako omuntu omu gwokola ki gwowa support so mu mbeera ng'eyo n'omulanzi okuba ng'akyagala naye akole bw'atyo ng'alyoke afuna ekyokulya yebaka asobola okukwasisaganyizako omuntu omuki omulala so wama kyoba omanya ebintu byonna bitandika butandisi wansi n'abagagga bonna betwegomba tebalina sente in the beginning nga bababuulidde stories zabwe lwakuba nti abantu abamu bawuza kweswaza tetusobola kulaba gye twava naye the truth is bonna bakola ki bava wala enamba esinga so nze nvayo ne mbabuulira ekituufu olw'ensonga nti njagala namwe mubeere strong mumanye nti n'omuntu osobola okutandika nga tolina kyolina cause I stood one day nga ninga bwe ninga Mukama I'm nothing I don't have anything just kyogeza kinyina zengoye zange but njagala njiribe ensi eno mpaka last God is your strength. That is it. Nobody else. It is only God. Yeah. Nanga katalekeka me as a host. I only have few words what I can tell my fellow people at large that never skip life. At any stage, never skip life and be real. Don't pretend, be you, and you are not cheap. It is only you can make yourself cheap, but you've never been cheap. You're never cheap. But if you decide to take your life for granted, of course you'll be cheap. So most especially when people come to Dubai, situations tend to be so serious, challenging, tougher. You don't need people who cry with you. You need people who encourage you to be strong and to stand. You can make it. People who have made them, they were not born like that. They just woke up in the morning and chose to make it in life by God's grace. So please don't cry. You can cry, but still get up. Don't lose hope. If you're broken down and you have no turning point, Nyondo Media is here. They can help you, but you can still make it. Ladies, girls, please, you are not for sale. You can make it. We have seen strong women in the country. We have seen strong women all over the world. You can still make it. Don't go for cheap things. Thank you. Okay, so nange neyanziza. Nange neyanziza. Amanya gange, I'm the host. Next time, you'll know my names next time. Actually, this is the time I've been waiting for. I'm happy that today I've heard your word, and that is what you are. You are not just pretending out there, and you this way you look different, but I've realized and I have now proved that I can tell the world that this woman is real, and Nyondo Media is real, and it does what is real. And please don't hesitate to subscribe on Nyondo Media. You have a lot to learn, you have a lot to achieve, you have a lot to know about Nyondo, about life, about everything, about businesses. She has talked a lot about businesses. She's creative. It is being creative. That is what we need. You don't have to be very educated to make it in life. If you have a chance to study. If you're stuck somewhere, you can start from there. I always believe on people who start from the scratch, because you never climb the tree from the top, you climb from the ground. So that is it. I thank you for your time. Thank you for being so lovely, being calm, being what you are. Please keep it up. I know sky will be the limit. We want to see you one day when the private jet has come for you from Uganda, and you're going to talk to Americans, talk inshallah, to everywhere, talk to those whites and God tell does them. not fail anything. Exactly, that's what I want to see. Because what you have started, I know God who started it with you, Inshallah. you will finish it with you. Thank you for your time.
God bless. Bless you too. Bye. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne cakes eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kubako noti 7 noti 3 9 emunya 7 2 oba noti 7 noti 8 2 mukaaga emu mwenda oba plus 9 emu 589 9 mukaaga emu 8 mukaaga. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice. Mugamba mutya baganda bange, kansubire buli muntu ali bulungi. Visa change kye kizibu kyoyina, oli mu Dubai, oli Abu Dhabi, oli Sharjah. Gwe wenna ali eyo ng'onoonya visa, onoonya ya bbanga ki, onoonya nnaku mmeka, nnaku 3 mwezi gumu gwentegeeza bwe ngambe nnaku 3 oba emyezi 3. Ansa eri emu yokka ye Speedy Express Tours and Travel. Oyagala kulambula, oyagala kujja Dubai, kumanya biki ebifa mu Dubai, oba mwana wa somero wali yagadde okujja okulambula ku Dubai. Ansa ye Speedy Express Tours and Travel. Tugenda kulambuza Dubai yonna gy'oyagala okumanya. Tugenda kufunira visa, tugenda kuwa air ticket, tugenda kuyambako okufuna hotel w'onaasula. Okumanya ebisingawo osobola ogenda ku website yaffe n'otunoonyako Speedy Express Tours and Travel. Yeffe ffekka abaavaayo okusalawo oba wa visa entuufu oba wa air ticket wamu n'okufunira hotels, okulambuza Dubai, okunoonya ku kisaawe, okunoonyeza w'onaasula n'owummula bulungi. Gwe oli musuubuzi onoonya visa okoye okukubba. Ansa eriemu Speedy Express Tours and Travel. Jangu olunaku olwaleero tukyalireko ku ofiisi zaffe. Tulina ofiisi e Uganda, Abu Dhabi, e Dubai tusangibwa wano ku Daira Tower, 2nd floor, room number 202. Jangu otwebuuzeeko kyonna kyoyagala okumanya. Omwana ali eyo oyagala kumanya nti visa yange yaggwako, nina overstay oba oli mu Katanda okoyo kulimba ababbi bangi ku street. Bambi temulimbibwa. Speedy Express Tours and Travel wetuli okubanga tubeerawo nammwe. Dream, explore and discover. Balamusiza kunyuma sebo ne banyabo amanya gangera nga bulijjo nze Zainabu nga ndine mukyala wa Nyondo Media era nga mukyala wa Nyondo Dream. Yes, ambebaza okubeera nga mu supporting nze mumuwagidde. Yes, era nga nkwebaza bambi olw'omulimu omulungi gw'okola. Yes, shows tukolo nziraba mukwana era ngoberera ebintu byo era nga bambi njagala tugwe nga tukwatira wamu kulanga nkusupportinga era ngenda kutwalako wano package yange nange nyongere okubaako kyenkola ki skin yange eno kubanga ekaluba njagala nga ongambye bikimu okimbulidde nti kiriya okitegedde era nakuwako ne mukwano gwange ngamba nti alaba wenjawulo. Yes, bane bana Uganda bannanga muwagirengako bane bana Uganda bannamwe. Yes, mubawagire bambi. Takuwagire. Yakukabya amaziga. Bambi mumpagire baswiti. Yes, bambi. Products zaffe teziri fake. Yes, ayina ebintu ebyenjawulo bingi nnyo abakyala bane ensonga ziri nga muzitegedde kiriya. Oyagala kugira kwongerako ki byonna. Okitegedde munnange. Ngaza yabagambye ensonga ezo. Bannange naye nga kiriya bambi mwebale kumuwagira. Ate bagamba endabika y'omukyala kye kitiibwa kye. Mwenyira okole ki osirike. Balina ebintu bingi bambi wano mugezeko kuba supportinga nange ngenda kubaako byentwala ebyenjawulo olw'okuba supportinga okubawagira.
Yes, balina ebintu byanjawulo wano bakola makeup, money power, simi bano bakazi kugira kwongerako byonna ebiviiri balina ebyokwekolako by'abakyala byonna bambi mwebale kuba wagira bambi era nga mutulaba wana abana bandaze omukwano abana banjagadde ngenda Abu Dhabi ngenda Rasul Khaimah byonna mbikono yona ntuka ekyo nti omuntu aba ayagala akuba essimu n'akuwa location nga muteseganyiza buli kimu n'obeera ng'obimutwalira waali amiina abaana bali mu biyumba banemwelabire mwebakyasiza okunjagala abaana bali bana basweet nange mbagala yanzanyo tweyanze abana bali Fujairah bali Abu Dhabi bali Alaini Amrukwini uyo simanyani abana bangi neba bimupande ngena twako nange package yange supporting ekintu kino. Thank you so much. Yes. Tweyanziza nnyo tweyanzige. Enamba yo ojajiba bambi benga bakola order. Kweri? Yes. +971 52 468 077. Babale kutuberera bambi. Babale kutukyazako neyanzo kunkyazako. Banaye musharinge nga bu video wabakoze. Babale kuyambako bana Uganda. Amina. Babale kudukirira mulanga. Abamu ne mama Dubai bambi yebale nnyo bali ddala. Babale nnyo mukwana. Karen sigadde nze Zainab. I sign out. I also sign out. Ate mukabanga wa signing out nze signing out. Wiki. The media is sincere at Dubai. Nebuna mawanga gonna walai. Edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey, Nyondo Media tuliwa munawe. Nyondo Media tuliwa munawe. Nyondo Media eliwa munawe. Nyondo Media. Nyondo Media is sincere at Dubai. Nebuna mawanga gonna walai. Edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Nyondo Media tuliwa munawe. Nyondo Media tuliwa munawe.